Yes, butefukwaniza ku Adi TV akade kanumira kusaba subscribing ate or liking video eno. Fa Adi TV mbani updates zina value bulunaku buli kade bukisambana mawuli agatambula ku side y'abasebwa fe abenjawulo. Nina kusaba subscribing ate or liking video eno. Comment section we yao so kuba commenting ando wako chowabula ate ngina kusaba onyigene kadi ojja kufuna notification buli natikanga yo video. Ebyo Omulambo ogwabadde Maka ga Spasidaana byongedde okulanda bunaku lucha byongera kulanda lunaku lwa kumeka lunaku lwa Monday. Spasidaana waliwo omuntu gubattira mu makage ono bali bamulumiza okuba nti yali mubbi wabula buli omu yewakana bodyguards bagamba nti abantu ku kitundu ekyo Spasidaana kwabeera be batta omuntu ono wabula ate n'abantu bagamba nedda bodyguards ba Spasidaana bakuba omuntu ono. Omuntu ono bamukuba bubi nnyo omuvubuka yali alumirizibwa okuba omubbi era poliisi yajja n'emujjawo n'emuddusa emulago gye yafiira. Era essaawa zino poliisi yateeka omusango ku Spasidaana ogw'obutemu yamuteekako murder case yamuteekako omusango ogw'obutemu Spasidaana. Essaawa eno Spasidaana tali bulungi nnyo okufalizaamu tali kiriya olw'ensonga nti poliisi yamuteekako omusango ogwo ogw'obutemu. Jjukira olunaku lwakubiri Spasidaana yayitibwa ku poliisi y'e Katwe agenda abeeko statement z'akola era ono yakoze statement eziwerako. Wabula essaawa zino Spasidaana tali bulungi tali kiriya ndowooza omuvubuka oyo omuvubuka gwe balumiriza okuba nga yafiira Maka ga Spasidaana. Wabula ebipya bigenda bizuuka byongera okuzuuka nga biraga nti Spasidaana n'omwami ono oba omuvubuka ono baali bateesa okukola kolabo era nga omuvubuka ono yawa Spasidaana ssente naye nga Spasidaana amukubira essimu Spasidaana essimu nga tagikwata. Spasidaana essimu yali agifuula bize ng'oluusi agikutulako. Byebipya ebyakazuuka essaawa eno jjukira omuvubuka ye yafudde era ono yazikibwa n'okuziikibwa yattibwa olunaku lwa Monday ekiro. Lunaku olwokubiri poliisi nekolaki neeta Spasidaana agenda akola statement ku muvubuka oyo eyali afiiridde kumpi n'amaka ge. Kumpi omuvubuka yafiira ku geeti ya Spasidaana wabweru bamujja munda mu kikomera kya Spasidaana bamuteeka ebweru wabula tebamanyi ani yamukuba naye nga bagamba babodyguard ba Spasidaana be bakuba omuvubuka ono bamujja mu kikomera kya Spasidaana bamufulumya ebweru ne bekwasa abantu nti be baali bamukubye abatuuze ab'oku kitundu ekyo be baali bamukubye naye ng'ate babodyguard aba Spasidaana be baali bakubye omuvubuka oyo. Omuvubuka gwongera mu kifaananyi oyo amanyikiddwa nga Mugisha Aineba Joshua yakubibwa babodyguard ba Spasidaana bamulumiriza okuba nti yali mubbi. Essaawa zino poliisi yazzeemu okuyita Spasidaana agenda addemu okukola statement olunaku lwali olunaku lwakusatu olunaku olw'eggulu ku lwokubiri yaliyo ku poliisi e Katwe n'olunaku olw'eggulu bazzeemu ne bamuyita agenda akola statement. Omulambo gufuuse omulambo omuntu gwatira Maka ga Spasidaana afuuse omuntu byongedde okulanda buli ssaawa. Luke Owesigire olunaku olw'eggulu ono agendako mukulu mu poliisi amanyikiddwa nga Luke Owesigire ayagala agendako Maka ga Spasidaana bakyanoonyereza baagala kufuna bujulizi obusingako ku obwo bwe baakafuna essaawa zino baagala genda mu Maka ga Spasidaana baagala kulaba ku kamera nkessi lwakuba ekizibu ekiruba Spasidaana ayinza okuba yasiimula obutambi obwakolaki obwalikodingibwa ku lunaku olwo ekizibu ekiyinza okuzibwalira poliisi naye nga Luke Owesigire agambye agenda Maka ga Spasidaana olunaku olw'okumeka olwokutaano lwe lwenkya kuba leero lwakuna lunaku olwokutaano olunaku olwenkya yenkya tomorrow agendako Maka ga Spasidaana babeeko bye bateesa ku musango ogwo. Luke Owesigire yategeeza nti Spasidaana beetaaga bamugjemuko information emala olw'ensonga oba tamuggyemu information emala ayinza okukakana nga avunaanibwa natwalibwa ne mu kkooti. Beetaaga bakaseda nti tuufu talinaamu mukono mu kutta omusajja ono Joshua bagamba nti yali yamuwa ssente bakole kolabo. Spasidaana n'agezaako kumwiragirako n'ayagala alye ssente ze bituufu oba bya bulimba ebyo byonna poliisi yeetaaga emanye oba bituufu oba si bituufu. Ensonga lwaki bazzeemu okumuyita olunaku olw'eggulu wali ku poliisi e Katwe. Luke Owesigire olunaku olw'enkya agendako Maka ga Spasidaana bagezeeko okunoonyereza okusingako ageragera n'abasajja abakugu mu kunoonyereza kusonera bambega ba poliisi abawerako. Bano bagendagera ne ku kamera za poliisi enkessi ez'omu Kampala ezisobola okulabika nga zisika ebifaananyi okuva ku Maka ga Spasidaana
nga za poliisi nga si za spice nga si za spice dana nga za poliisi ezo nabagenda zeekebejja bakasida nkituufu spice dana sibe ba bodyguard besibe bakuba omuntu bwa poliisi tegeza ne babera ba bodyguard bebata omuntu ono Maka ga spice dana kiba kivunaanizibwako ne spice dana naye abeera avunaanibwa ku nsonga eyo poliisi eremeddeko spice dana omuvubuka yafiira mu Maka ge afuuse omuvubuka yafiira mu Maka ge tugenda mu nnaku mmeka omuvubuka yatibwa lwa kumeka lwa Mande lwakubiri lwakusatu lwakuna tugenda mu nnaku 3 ebintu bino bitambula omusanga guno gutambula poliisi tegeeza nti bwenaaza obuzuulizi obuwerako nga bukola ki nga busonga mu luno spice dana okubanga nti nno gumusinze wakutwalibwa mu kooti ogunaamusinga ajja kusibibwa ebbanga eriwerako litali ggiri kuba kati eyo kubanga musango gwakutta kwayo poliisi egamba tejja kusiba spice yekka ejja kusiba ne babodyguard be abo abaaliwo kwolwo olunaku olwo omuvubuka olwo yali ayise ku kikomera kwayo poliisi egamba nti no singa baamukwata nga balumiriza nti mubbi bayimututte ku poliisi okumpi n'amaka ga spice kuba bagamba nti no distance mpanvu nnyo okuva ku poliisi n'amaka ga spice dana we gali distance mpanvu nnyo singa babodyguard baali bamukuse bamutwala tewali wadde obuzibu bonna ate bamukakana kati ne bamukuba ate nga kiraga nti musajja wattu era ageza kusalingiriza asobola okulaka nga amitinga spice dana mu maka ge wekisonga nti yali amwaka sente ke bakole kolabo spice nadda mu byokweraga yo poliisi egamba nti newankwale bagamba nti mubbi nti yali mubbi kuba poliisi yo bwekola okunoonyereza kwayo ekoze okunoonyereza okusingako nga kiraga nti spice yakola ki yali yasenteza omuvubuka ono ezaali ez'okukola akayimba kolabo era nga omuvubuka ono sente yazimwa mu mwaka gwa 2020 mu muggalo ebiseera ebyo omuvubuka ono bwe yaweera spice sente bakole ki bakole akayimba bakole kolabo bakole oluyimba ye n'oyo omuvubuka ate spice yaddambya kweraga sente n'akakana nga azididde nga ne kolabo omuvubuka tagimuwadde omuvubuka yadde azze amusinkane naye nga babodyguard bamulemesa ate kiraga nti omuvubuka ono si bwe busoose ng'ajja ku Maka ga spice ng'alemesebwa abalatira okujja enfunda n'enfunda eziwerako emisana naye nga babodyguard bamulemesa okumitinga spice dana wadde yabagamba nti tebamukkiriza omuvubuka oyo okukola ki musinkana kosa n'okukola ki n'okuyingira mu maka ge musinkana lwaki yatagezaako okukola ki okusalinkiriza yuli ebiseera ebisinga babodyguard nabo bagenda ku orders ez'omunene bagenda ku orders eza spice z'abawa kati spice dana abadde yabawa orders n'abagamba nti omuvubuka temumuganya kuyingira muno temuganya kuyingira omuvubuka oyo nga bw'omulengera omuvubuka eyatiddwa oyo Joshua musajja oyo abadde muyimbi muto abadde muyimbi muto akwasinga babisaasanya mbu abadde muzimbi naye tebadde muzimbi abadde younger musician abadde muyimbi muto kale bana bayimbi abakajja mu nsika y'okuyimba kale mu music industry ey'okuyimba mu nsika y'okuyimba abayimbi abato naye nga badde yasaba spice kolabo nga yamusasula ne sente ze yali yamusaba ate spice sente nakakana ate nga aziridde buli n'atamusasula poliisi etegeeza nti nno ne manager wa spice dana yalinamu omukono mu bintu bino kubanga bebamu ne spice nti era sente bazirya bonna ez'omuvubuka ono ezaali ez'okukola ki ezaali ez'okukola kolabo era ne baali bamusuubiza okugenda wa producer amanyikiddwa nga Nesim Pan Production ogenda okulabika nga bakola kolabo ye producer yali alina okukola ki okulabika nga producinga akayimba ako tebaali balina okuyimba n'omuvubuka oyo era spice ne manager Roger baali basuubiza omuvubuka oyo nti akadde akatali kawala nnyo jjukira mu mwaka gwa 2020 omuggalo gwali gw'amaanyi nnyo ono baali bamusuubiza ne bamugamba nedda tugumikizemu katono omuggalo gunaguweddewo tujja kuba kikolako omuggalo ne guggwa omuvubuka n'alinda 2021 naggwako kati 2020 yalaba ekisusse Bambi n'ajja asinkane spice ninga ate babodyguard tebamuganya babodyguard ba spice dana nga tebamuganya kukola ki kuyingira mu kikomera mu miitinga sajja tunasalawo okukola ki okusalingiriza afune engeri gy'ayinza okumitinga mu spice kuba bodyguard baali bamulemesezza okukola ki okuyingira tolwensonga spice yali abawa orders n'abagamba oyo temumukkirizanga kuyingira mu maka gange olwensonga nti yali yalya ssente ze ng'agezaako okukola ki okubibikkirira musajja ati yakakanyi Bambi atiddwa afiiridde mu bintu bye bitategerekeka ate nga Bambi yali yabawa ssente ze ez'okukola kolabo manager Roger ne spice balinkakana nga bagenze mu kkomera ekitalya olw'ensonga nti poliisi bwenaazira obujulizi obuwerako nga bubalumiriza bano bajja twalibwa mu kkomera spice ne manager we Roger kwasa ne babodyguard be kwasa n'abantu bonna abaali mu maka ga spice olunaku olwo omuvubuka lwe yafa n'abakozi baaka bonna bajja kakana nga batwalibwa ekitalya mu kkomera
omusango gujja kuba gubasinzisa bajja kuvangayo bajjenga mu kkooti bawoze baddengayo mpaka omusango we gunaakomekerezebwa. Kuba famire y'omuvubuka eno yeegamba Spice yeetaaga avunaanibwe ku nsonga eno ezaamutabaniwe kubanga yafiira bintu by'ekisuusiro. Kuba famire y'omuvubuka ono yafudde etegeeza nti Spice Dano ono baali kituufu bamuwadde ssente bakole kolabo omuvubuka oyo Maka gwa 2020 mu muggalo mu lockdown. Nate Spice siti yakakana azikoze ki aziridde buli kwegamba bibino bikyalanda lunaku olukya luko owesigirye lunaku olw'enkya agenagenako Maka ga Spice babeeko ebintu bibanoonyerezaako ebisingako baagala kufuna bujulizi obuwerako obuyinza okuba nga bulumiriza Spice Dana oba okulabika nga bumuleetera okuva mu musango guno. Kwegamba baagala kubalansinga musango guno bazuule ki ekigenda mu maaso mu musango guno baagala kumanya kituufu Spice gumusinga oba nedda aguveemu talina musango. For RTV uji nina kusaba subscribing, like nga commenting nga comment section weri awo bintu nsonga za muvubuka eyafiira mu Maka ga Spice Dana ebweru wa gate ye. Kwegamba byongera kulanda buli ssaawa omuvubuka nga omanyira mu kifaananyi y'omuvubuka eyafiira ewa Spice Dana. Musubscribing, mulayikinge comment section weri awo bako kyo commenting nga enyigane kade ojja kufuna notification. Mubere bulungi, bye.